bulungi muli mutya nsanyusa okubalaba mwebale kutukyalirako ku video shoot y'amataala. Yeah. Tugenderewo straight mu byabaddewo weekend. Wabirabye byabaddewo? Ebyabadde bingi naye ndowooza ekisinza okwetikka omulamu ogusinga obungi ye Platinum okuddamu okuyimba oluyimba lwa nkumira omukwano teyaluzzeemu just yaluperforminze ng'alina gwaludedicatingira. Wawulidde otya? Essanyu lingi lwakuba temusobola kuliraba kati muzze erimu ligenda likendeera naye ku lunaku olw'ekiro nali ku Stream Live Avenue wali hotel ne bampeereza message ne baŋŋamba mu Diamond abikoze ne mbuuza ebiki ne bampeereza clip, so nali very happy kubanga ekyo kinene nnyo. Ojjukira engeri gye ŋŋenda mu concert yange nga 4 November ku Serena Hotel abeeranga amaze okugenda osinga. Mulina nkolagana ki ne Diamond Platinumz? Enkolagana gye tulina ndowooza kirabika tulina ya music omulungi. Omuntu nga bagamba nti ekyakabi kiri organizing ekyakabi, kati music wange mulungi, so amuli organizing amwe embeera ndowooza kisinga okuba nga tuconnecting nze naye wekyo. Ebyogerwa nti mwaliko ba best friends bituufu? Sibeerangako best friend wa Diamond Platinum okuggyako twogerezeganyanga bwe yajja ogwasooka wano ne baŋŋamba nti bamubuuza ku interview nti oyagala kukola na muyimbi ki mu Uganda, n'ayogera nze, so ne bannoonya eyo nagye nali ne ŋŋenda mpaka lwe namulaba ku show ye ne tukuba ebifaananyi ne twogerezeganya. Byonna bye twayogera byalimu collaboration, but collaboration okusinziira emitendere gyaliwo kuba Platinum musajja wa amaanyi nnyo nti bw'aba akola naye collaboration ayinza okusaba ssente, but kunze teyansaba ssente wadde 10, wabula yaŋŋamba bw'oba osobola okuinvestinga mu talent yo ne mugamba nti nkisobola bwe mba nina obusobozi. Naŋŋamba twetaaga okukola video bomba mu Batanzania, kitegeeza nti video emalayo nga zino Frank ajja zaakola wajja live, so by then sente nali sizirina ndowooza kwatugilayinga okuba nga twasobola kukola luyimba olwo naye. Waliwo ebyogerwa nti Diamond alina ebiseera we yabeerera ennyo mu Uganda mwakwatagananga nnyo naye n'okuba n'oluyimba n'otutumuka nnyo okusooka ye, kyokka ye n'akusaba kolabo mweragirako. Eyo emboozi sigimanyiiko naye just njiwulira nnyo nga bagyogera naye eyo si yange. Yakusaba kolabo nga sikyasomera ku kaayi? Sibimanyi ebyo, sikiwuliranga nako naye nakiwulirako ku muyimbi omugo bakyogerako naye lwakuba kati ate mwe mukizza ku nze ndowooza engeri gye mukiraba nga anfaako nnyo kati mubikyusakyusa. Oba bwe bukwakulizo bwe yakuteekako nga nawe gimusabye? Si bwe bukwakulizo nze Diamond Platinum ndowooza namutegeera ku luyimba baluyita, alina oluyimba baluyita Kamwambie, alina oluyimba baluyita Ntalejea n'Embagala, ennyimba 3. Kati mwe Abannayuganda abasinga obungi mulabika mwagenda omutegeera nga mutegeredde ku number 1. Naye zirize ennyimba ze zaasooka okubeera hits. Lwaki mba nzimanyi? Kubanga nze njagala nnyo abantu abakola ebintu ebirungi. Olondoola kati mu bannamawulire mulinamu artist owakabi, mulina Ronnie, naye lwakuba temukimanyi kasajja kayimba mulina munaakawo omukisa nako ne mutandika okukatunuza mu kamera mujja kulaba nga kirya walla. Kati ebyakolabo wabivaako? Kolabo naye ebyo tugenda kubibeerako. Nina abantu kye nabagambye nti nabadde very excited ku kino kintu kye yankoledde kuba saabaddeyo. Nina show yange yanga 4 November ku Serena, bwe yakoze ekyo ne kinkolera. Oluva mu show tugenda kukola nkumira omukwano remix. Ngenda kwesula ngende Tanzania ku Wasafi tukole project eyo kubanga oluyimba olwo kituufu kiri nti Platinum alwagala nnyo. Njagala osimula ndowooza Abannayuganda bagamba nti Diamond yakusaba kolabo n'ogimuma. Kituufu yagikusaba teyagikusaba? Kirya answer. Taginsabangako kirabika nze nagimusaba. Naye kati ate kirungi engeri gyagala oluyimba lwe bayita nkumira omukwano kati njagala tulukole remix. Bambi mwamulabye ate sigumu ogwo gwabadde gwakubiri. Ogwasooka wali ka video akaasooka ng'akyali ne Zari ku lyato nga afaafagana n'ebigambo by'Oluganda bubi nnyo. So ne guno omulundi era mwazemu mulaba ng'abiyimbisa feeling, kitegeeza ki nti oluyimba alwagala. Nange nzikiriza ndowooza kanve mu concert ngenda gende Tanzania tukole remix. Twogere ku gwasooka yali Muhanji yamuleeta ne guno ogwokubiri era Muhanji. What happens? Lwaki Muhanji takuyita? Ogwasooka teyali Muhanji. Muhanji yakamuleeta emirundi ebiri. Omulundi ogwasooka Platinum yajja ne Pato Ranking teyali Muhanji. Kati kiba kiri akaje emirundi 3. Tegera giri 3. Akaje 3 oguli yali ku gundi ku Kampala omulundi ogwasooka Platinum yali Cricket Oval ne Pato Ranking.
kati ogwaddako gwali ogwa muhanji ogwa comedy store ngoza ne guno gy'emirundi esatu tonafuna chance performinga ne Diamond on one stage sinaba kugifuna but inshallah kasita biraba bintu bigenda byeyerula tujja bikola tudde ku luyimbalo lw'amataala ne Alien Skin mwefuna mutya nze nekimenke oh my god nze ne Alien Skin namulabako ko emabega mu biseera bya lockdown nga Alien Skin tulina awantu wetwalijjukira by then endongo yali tekubwa amabala agamu tegakola naye waliwo ebbala gye twagendako awo ku Salama Road awo ye abantu balina engeri gye bagigendamu kakati mbeera ndi eyo ngenda okulaba nga waliwo artist ali ku stage ng'ayimba kayimba ki mbo emboozi yeewomesa enkola kale mpulira ebintu nga bisesa abantu nenkwata essimu yange nenvayo nentandika omurekodinga gwe mulundi gwange gwasooka okumulaba n'ebintu bye nga binnyumira nga binsesa awo twava okutandika okubeera nga twemanya kubeera nga twogerezeganya mpolampola najja nga atambuza ebintu bye mpaka mukama wamuweredde breakthrough y'amaanyi but ekintu kye nalinga mulabamu nga buli wansanga nga simulabye alina okumakinga sure nga ajja nambongako badde nkubuuzaako badde nkubongako so bino ebintu bwe byahappeninga nze kennyini nakiri nkya ne mugamba maani nalabye kino nakino naye beera powa kitegeera bwe ntuuka ku kiseera ekyo nenga nina idea ne mukubira essimu ne mugamba blood nina traka yange njagala ogituulemu nze namukubira ng'osaba kolabo yes nangamba tewali kizibu kyonna kiwaani kyonna jangu tugituulemu agituulamu yes yama kati mutuuse ku video shoot yino tuli wano ne video director omu kubasinga mu Uganda bamuyita Frank Ja ayo nakoze kolabo nyingi abantu bakuba muto kibagamba kolabo ya mwene ya Dati Katero ze kolabo ennungi magic yaliwa saagala kwogerera balala nze nja kwogerera nze era wakikola otya nze Alien Skin alina style ye yasinga okuba because is a ragamuffin nze ndi muntu akuyimba soft music R&B zoku biki so nakola style eyo ne tugiblendinga ne raga kitegeera nze saakyuka kuva nnyo gyendi ne Alien Skin asigala wajali ne tugatta ebintu ebyo kugatta crafts omwegatta crafts nti nze bwe nyimba soft yajja kuyimba rough ne tusobola okuwa abantu ekintu kitukoze kye tucombine nze ngekivamu nga kirungi so abalala nabo bakola bye babeera bakoze era sobola boogera nze jogerera kyange abacontrollinga mu studio nga recordinga n'abacontrollinga nga overall yalina okugamba alina okutegeerera nedda omuntu yenna nga muwandiisi asobola okucontrollinga ekikye kyagenda okuteekamu kubanga vaasi ze yabyekolera yali one take introduction then n'agikola kati ekiringa nze bwengenda mu studio ntandika okubeera nga gwate gwolina okuntegeera vaasi zange zenjagala okukola okujja kusobola okusharinga idea in case oyinza okungamba naye kagamba kukotaddewo ate bw'oteekawo kano kayinza okubeera akalungi Aziz tukyavuwa wa Alien Skin ku Fangoni oyagala kolabo yakubiri tetulina eyokubiri gyeri already n'endala nyingi zijja kujja tomanya kubanga music is feeling kisinzira mudu gye mulimu but era n'ebintu ebirala ebimbeeza naye tulina business era endala zetukola because bimanyi tubitambuza mpola mpola. Okay, talk about your show. Show yange abantu babadde bansaba nnyo concert. Nengamba nti mukama akkiriza uno mwaka ne tutegeka concert egenda kubeera. In fact nabadde njiyita concert kyali wange omu nangamba lekera ogiyita concert. Concert buli muntu akikola concert. Yangambye no bagiyite show. Ogenda ku showcasinga abantu bangi tebamanyi biki byenkola mu art muno. Abalabanda babulabi nga nyimba nenganze nimu kubiwa bivuga buli kivuga kyola kusejo konso kikuba. So kuolwo ngenaku z'omwezi 4 November ku Serena muje muwulize music ya nyuma, music omulungi, muje mumpagire kuba emyaka era gye maze mu art nsana okusupportingibwa. Sagala mumpagire nga maze kufanga be mwawagira Moses Radio bakatolo bwama. Manyi mwogera nnyo ku bantu nga maze kufa. Kuba otunulira mukama wange katolo bwama sente zibamuteeka zibateeka mu lumbeerwe wali mbabazi muwanga mulamu. Ate wandibaddewo ekyenjawulo. So mbayitanga ennaku z'omwezi 4 November ku Serena Hotel. Emiliyoni 3 emmeeza tiketi ya mitwalo 15. So bwoba ojja jangu ngoze kuwagira Aziza Aziyoni. Bali abakuwerekeddeko. Muganda wange zibeera surprise. Aziza Aziyoni agenda okushowcasinga ku Serena Hotel. Yes, Aziza akasemba ye wange. Omuntu wayogera ku federation nga agikubuuza lwaki onyiika.
kati ate kati gozeseza n'okusesa ekisinga okukinyizaako kati nga gwe munnamawulire bw'oba ojja okumbuuza nina ebintu byenkugamba bino saagala byogerako nakino saagala kyogerako naye kati gwe noinsistinga n'okimbuuza kati gw'olowooza mba ngenda kukukolera ki beera nange nnakukolera kyonkoledde kyennyini kuba mba nkugambye nti kino tokyogerako nakino sijja kyogerako anti omuntu aba ayagala kumanya lwaki toyagala gyogerako ye ensonga lwaki buli muntu alina eddembe okuba nga alina kyayagala okwogerako nekyatayagala kwogerako balina kasente ke bagabana ne batakuwa muganda wange togamba wane esaawa zino osobola okwogera bwe kizibu kyolina waliwo ebintu byetwetaaga okwogerako netubiwa amakulu nebituteetaaga kuwa amakulu oba akakiiko tokakkiririzaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.